Here we live at Fangon Forest here in Makindye, and we are to talk to the man himself, the president himself here this side, the Fangon master, the Fangon god. AKA Chenda. Top 10. Top 10 Pro Max. Demigod. Top 10 anyone. Top 10. Yeah, top 10 Pro Max way, yeah. So we're here to talk about music and his life. Jabadde netutandikidde mpolampola eri ewala. So if you want to show mweyagala kumanya ki omwana yenna atandika abaana bangi mulabiddeko alinsiira ebintu bingi naye leero azze akiyaringe byanaddamu si buvunaanyizibwa baffe nga bapresenta ye nga ye ekyo bigambo bye awo wenyini awo. So obadde okyangamba tugende straight into lockdown. Oyingidde lockdown yawo, strategy y'omu lockdown yali ki? Anti kati endongo ogamye endongo ebera calling kati wakwa calling teba obwezi totukawo buki mutuzi kati nabyo yita example wala wanga film omale film ezabashawulini dogo bwebamunondango musa mushawulini tempo yayitamu n'emyako tukana kama toyanga master drunken master bichi yanga master mu shawulini tempo wakujja ku street ezwelo nali wakolanga go chobe mufere mbeddo bumanyi nabo tukani bagamba katono yanga master mushawulini tempo maybe abayisemu benji kati yomondongo n'endongo netuka nekiza nti no yanga master ndongo yekikiriza ola siba fanize nakirizisa ndongo wavuna ndongo music kati twali singa music kuti abadde muntu music yeyogerera nti ngoli kwendo lebe atolo just gomboliza wendo ngosiba kimwe kama. So oyingidde lockdown yeyo luyimba ki wasooka okutamu lockdown ng'etandise? No, biri yonna wayimba neŋŋamba lockdown ng'etandise olina oluyimba lwe wasooka okuteeramu awo mu 2020 awo batugadde watandika okuta oluyimba lwange lwalutaneeganyaza ndukolamu nga ndabo studio kati that's kati one process ne tulikola ki ayo kuwanga awuliriza oye kende toka kupasa gani nyamu kweno kwa nyamu kwa sino wali kutako we akantu ako koyogedde aka people what abantu ab'amaanyi power people we nkendeleza ako ku ndongo eyo sindabakugamba nansonga ate nkwesibiza ekigambo nikati nze mbadde njala kukikutangaza mukwere ensonga eri kitegedde people okwakati power of you n'ebintu byenjogera nga ndi straight abantu balowooza ndi arrogant bebuzibu nti tebabyawula ofuna tebakufuna bulungi banfuna buki ekyakola basikyabanyumiza emboozi zanyumiza abantu bakyamu etaga naye abantu nenyumiza abantu nga nalevu kubatuuse ekigambo kitegeera noyo akitegeera faani wuyi anti faani ayinza obutakitegeera kivola bankulezi omunnyonnyola afaani obeebaza afaani bayataddeyo akayimba akatomu banaye anze mbebaza awo wetwawukanira naye si kibi kyokola nange ate kyekola si kibi nga bwogambye oli wanjawulo kanange ndi wanjawulo ku ngeri yange tenebaza kale kati tutwale kwetu ati kati tubemba wanjawulo kinanga ngoli wanjawulo ati tuli wamu kitegeeza oba onnimba ogambye ngoli wanjawulo nti nange ate ndi wanjawulo ate bati kyobola abagwe alien nze kristo panda kitegeeza nze bwemba ndi wa bulijjo guli wanjawulo oguli wanjawulo mba wa bulijjo oyagala kunkubisa kikukubisa tegeezeemu ogenda kunkubisa otandika okunnyonnyola bwoti oba ongattisa biti mwebale kubeerako omukulu yaŋŋanya okwebaza nezikambeebaza waliwo bwe weebazamu akatono nebirindobane temuyimbi muto bambi mumpagire ngenda kati tandika okukuba bambi mumpagire waleko omuntu akola edduuka bwatyo edduuka ddene nnyo supermarket obanga tawinaga bambi mumpagire kikakatako ng'okumanya nti wali bataddewo China town so edduuka ddene sente zo nosimbalira yimbi okubiriza abayimbi obuteebaza abafaani babayimbi bakimanyi kati oyo bwe kulunga akogerako
Kaliwa. Bambi mumpagire. Nakamba kanga kapya. Bebe kusali kona yenga atandika. Ngamba kweno leo. Ate rabo bole vutotuka kati vutotuseko naawe sikichogera ngako kachambao. Simanyi. Okujja ko bwe manchogera nange nirabe enkoppa ntino kujja bashimanyira buki kati kibagamba buno bude kibakola. Naye okwebaza kubeera muntu bulamu. Bali wali okwebaza gwe. Nawe okubebaza okukuteekamu obudde bwabwe okugoberera kibi. Bravo, nkanko. Anzis. Anzis, tuveeyo ogenda kunkubisa. Nze nagaye ogenda kunkubisa. Tuveeyo. Tuveeyo naye nga buli muntu ali wadde mukola kyagala kibe kiri. Akisinzira kyagala otya. Kati nno abantu bakimu atali bikyengera basobola kitegeera. Tino kati omwana osinga ajja bwatyo kati wona abaana ajja nakomentinga omusangako ekigundi nze gundi biki music nze kiki music kati nga talina comment yatadde nako oyali tamanyi nakuyimba kikanga atalagayo muki ye muyimbi nga nalaga muyimbi kuna gavumenti byakumanya omusinga nokukola ki endongo bagipimirawo kuba endongo tebagisa ku kilo naye ate endongo erina invisible ranking nti bwosanga omuyimbi n'omuyimbi omuyimbi buli omu amanya rankaye ekitegedde bwekiri omwesanga bwe muti muzimazeakubazimaomwesanga bwe muti omanya gwe rankaye omusajja era oba ogiraba kiba giri okujja mumubuuzaako muzeeyi kitya oba okulivi yajja kale akubuuze okitegedde era mu ngeri gyabajja okubuuzaamu gy'omanya nti nno kituufu badde sinatuuka kuvimba era ezo emboozi z'owulira enkeera waalo omusajja abwe akoze bwe buti nga ki kwesaakola nka z'abasajja balala amaanyi. All right, 106.5 Energy here. We live at Fangon Forest here in Makindye, and we're here to talk to the man himself, the president himself here, the side, the Fangon master, the Fangon god. AKA Chenda. Top 10. Top 10 Pro Max. Demigod. Top 10 yeriwa. Top 10. Yeah, top 10 Pro Max we yeah. So we're here to talk about music and his life. Jabadde netutandikidde mpolampola eri ewala. So if you're on the show mweyagala kumanya ki omwana yenna atandika abaana bangi mulabiddeko ali nsiri ebintu bingi naye leero azze akiyaringe byanaddamu si buvunaanyizibwa baffe nga bapresenta ye nga ye ekyo bigambo bye awo wenyini awo. So obadde okyangamba tugende straight into lockdown. Oyingidde lockdown yawo, strategy y'omu lockdown yali ki? Anti kati endongo ogambye nti endongo ebeera calling kati wakwa calling tebaawo bwezi totuukawo buki mutuuzi kati olina byoyita example olwalabanga firimu omale firimu ez'abashawulini dogo bwe bamunondanga omusa mushawulini tempo byeyayitamu n'emyaka otuukanagamba nti oyanga master yanga master mu shawulini tempo wakujja ku street ezo nali wakolanga go chobe mufiri mbeddo bumanyi nabo tukali bagamba katono yanga master mshauri tempo maybe abayisemu bingi kati mu ndongo n'endongo netuka nekiza nti no yanga master ndongo yekikiriza ola siba fani nze nakiriza ndongo wavuna ndongo music kati twali singa music nti abadde muntu music yeyogerera nti ngoli kwendo leo just gomboza wendo ngosiba kimwe kama. So oyingira lockdown yeyo luyimba kiwa soko okutamu lockdown ng'etandise cyangwa lockdown ng'etandise no video na wayimba nengamba lockdown ng'etandise oyina oluyimba lwa soko okuteera mu awo 2020 awo batugadde 21 watani okuta nako oluyimba lwange lwatanyeganyaza ndikola mawanga ndio studio kati that's kati ni process na vitu tulikola chini